oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. President Museveni tiyandi wangudde lutaluwa Uganda lwakulwana okujjako ebintu ebi Baganda kituufu ekyo n'Abanyarwanda ba disgruntled. Actually Abanyarwanda bali togenda kwogera President Museveni ebya regima Abanyarwanda batya Obote jjukira yali agenda bazzayo ewaabwe mu 50s mu 60s. Kati bwe balaba Obote ng'awangudde ne bamanya agenda kuddayo kubanga yali eyakirekawo nga kyayita yamini n'atakireka mu nkola. Kati Obote waakomawo batya jjukira President Museveni banna Abanyankole bamugoba. Yes, this is a fact. When ajja mu Baganda, he got those Baganda. Nafuna n'Abanyarwanda. Nejjukira Abanyarwanda abo balimu emirundi ebiri. Waliwo abaali nga Abanyarwanda, ne waliwo Abanyarwanda baali bafuusa Abaganda. Nzija President Museveni yaliko kati bino by'okugamba Masaka baakukusaka bakona aliwo. Najja ng'olutalo lugenda mu maaso nga n'Obote tategedde. Bamutuuse Masaka. Abo bannadduli abo era nagamba mba mulumba nadduli mba mulumbi Buganda. Sajja wange wamunkubira ngamba nga bwe ngenda omuttira ku kyalo yange. Nadda ati wali ogenda nawe mutta kati ngamba Ssebaggala twakumekiza. Nedda okay. Ate olese nadduli naye yagala afe. Namuleka musajja kakati mujjajja wattu nedda ojja mukomyewo kati ffe engeri gye tuliwo twajja n'omwoyo mulala mukomyewo nadduli Haji bakukusa Kabaka. Okay, kale lwakuba njogedde nadduli naye waliwo amanya gesaagala kwogerako bakukusa Kabaka jja bakuŋŋaanya. It was a rally. President Museveni yagamba bannange kubanga ekyali kibaleesawo nga baagala nnamba buwagizi bw'Abaganda ng'olutalo lugenda Gganda mutwegatteko ku lutalo luno kubanga bwe tuwangula era abagenda okufuga mubamanyi bali mabega wange oluzasonga mwani. Kwena byayogereroza binakana omanyi Abaganda abayingirako bagenda okuvaawe Masaka kugambye muzeeyi wange yatunyumiza ebintu tuga bagenda okuvaawe Masaka nga President Museveni afunye amagye gayagala. Ogenza noyogera ku kyeri ekyo nzija ku kyeri. Okay, malayo nzije ku kyeri ekyerinnya ekyo obanga ogamba nti waliyo Katongole. Nina omwami gwe njagala okuleeta gwenjja oleeta ku channel gye bujja. Nali mukolako interview emabegako ali ku radio n'angamba nti President Museveni ye Kasimu gwe era lyerinnya libamanyi kati abaana b'abalwanyi kati kankubuli bonna President Museveni muganda we n'abasinga bafuna amanya g'ekisiraamu go gajja buzi. Yes, nga olaba Salim Sale kati bagafuna wayi Abaganda abaali basinga babeera basiraamu. Ekyokubiri obuwagizi bwabwe bwavanga wamu Islamic countries. Yes, so bola n'oliwo ofotya Moses Ali tasobola kuva mu gavumenti ya President Museveni oba alimu ati topa ne wabaki tasobola kakati nja kuwa wina nja kugamba engeri ye Moses Ali gyajja mu gavumenti osegedde kati Katongole bwe bawamba official Abaganda mu Buganda Abaganda ly'eggwanga lyokka wano mu Africa erikolako emikolo ne bakuwa amannya gaabwe ojja kutusanga wano ng'abaana President Museveni balina erinnya ly'Abaganda buli omu. Gwe bannabyabufuzi abazanyisa kubanga taata we ye Katongole. Naye wabanga waliwo yali akiwuliddeko ntaasa tugende mu comments anti kati labayo gwe tuwalaba President Museveni ng'akyali muganzi wano bakoona Bobi gwayiya gumanya mukwate entegetege Bobi kyatukola olaba nange twagenda nnoonya akalulu naye tuuka inenga naye tuli ku kiwano notiza okunonyamu akalu ka President Museveni era nga tinakola bwe obeegattako oba osemba nakyo Butare boli ku mukutu gwa Uganda byogere we bali badala kwate ngo tugoberera subscribinga sapona wali ku mukutu ogwa Bokati TV Kaya Wisdom Facebook page like nga following tulina ensonga nyize tugenda okwata atukwata konseka kalamu the answer onako olwati kweza kwata tumulungule ensonga yetu agamba ntukunonerayo ko ensonga eye kugattako webanga wetanga okwate ngo omuntu omubo mulala yagigazizaako mu ngeri okuginonyerezaako ku side zonna no sokwate ngo mutegeera mu mbeera emu obenda onako olwayera still tukyayina Kaya Wisdom tugeza kwata tumulungula week eno
tubadde n'okukwatibwa kwa bizo kanzija ku bya zonto kali akerinya nja kwongerako ako naye waliwo kyejja kwogera kati gwe okyaliko omusajja deputy speaker wa Buganda abaddeko ewe musajja yafa abadde musajja munyarwanda typical munyarwanda yabaddanyi ekiwalabe male olete kyewalabe male naawe ojja kanga abantu dai kubyetako bibabayide kweta kakati erinnya ndyerabidde yani deputy speaker kati netugende mawokota netujjayo munyarwanda mutuluuza nga tusaba era nsaba wakaka Buganda nti mukifo kiri kye baali balondedde mu munyarwanda tuleeseyo naki no mutuluuza naye abadde kyamani wange kakati abayo tewekanga nkugamba kati tewekanga nga tujja bata ate kabaka wanaasiima ne katikira ajja mutuwo waffe tugenda neto munyankole President Museveni yajja embalala bulira kabaka yajja embalala nze bwe nakakasa ti kabaka wa Buganda tafuga Baganda bokka nze nakkiriza ne bana batukulembera bakkiriza lwakuba beebuzaabuza omanyi kiringa omuntu okugamba nti olina siri kati n'atambula mu bulamu bwa dinaayo kabaka wa Buganda ne bamala bamugamba agenda kuba olukungaana ekalamojja osobola okulaba ekiriwo asobola dukuba n'akomawo ne bamuteeka ku house arrest wanga simuna byafuze atali kiko no just yonna okuva mambuka so kyetaaga gavumenti oteeka obwakabaka bwa Buganda wano bwe bwaleeta Katonda e Uganda omanyi kye baleeta Katonda ya kituufu buli ddiini wano be bawaayo ettaka ne bagikiriza okujja kati obwo obwakabaka bwa Buganda n'oba pulezidenti ki n'obulumba bakutulinda bati ne bakulinda n'ofa oba n'ovaawo bo ne butinta kati abantu bangi nnyo abali mu bwaka sigenda kwetola gweweewuunya na linnya Mandela omumanyi South Africa avako Mandela n'owautusipa Mandela nayiniziste oiro Mandela ono omusomaali omusomaali Mandela ono amutegedde Mandela omutegedde Mandela omugagga abasomaali ya mugagga muvundu Mandela Muganda omusomaali y'omu ku badivisa b'obwakabaka ngira kuleta abantu abashoka obwo bwakabaka buba buzibu Mandela ayogera n'Oluganda omanyi omusomaali ayogera Oluganda neteno Mandela omugagga kati wandigambye nti agenze mu bwakabaka alina kyeyeeguyayo Mandela olaba mu paaka enkadde lwakwanga kati maze emyaka nga paaka enkadde nga bw'ofuluma booti ng'ogenda ku ssentebe olaba pesosese zebanywako amafuta za Mandela omanyi sente zakola Mandela public house eno giraba public service bw'oba ekyo kisimbe kya glass mpulira mbu kike mbu wempulira post place kwa mugagga site oiro zize javazi zizo wamba kwe kubeeramu abasomaali si javazi zizo nakulakulanye gwa tewaliwo wano muntu alina bintu nga biri excellent nga Mandela n'ogenda mu javazi n'owandiika akapapula n'okakuba mu suggestion box yaabwe esomera buli javazi kyombola ziri perfect Mandela Muganda Musomaali Muganda muki Musomaali ta bamukolako emikolo ngabuuka era Mandela ajja kubayo ng'obanga yesewungu oba yebiki ajja kuba eri gweninako lwakuba katayogera mawulire bamukolako emikolo danno nga tannagaggawala ngaawo y'omu kuba Musomaali naye y'omu kuba advisor fukuba waliwo n'omuyindi akola oba byambalo atulwe mu madiini atula bw'ati mu lukiiko nkutidde nja kuleeta wano abantu ojja nakwekanga n'amama mbabazi alina erinnya ly'Ekiganda bonna abo basavayivingidde ku bakabaka ba Buganda mbulirayo kati erinnya lya Museveni ye Katongole kati nja kwongerako olulala ngenda kunnyonnyola lwaki bagenda okuyingira mu bika by'Obuganda omusajja takyali munyankole kakangume ngiteekeyo giteekeyo nze bamize mbyogera byonna ebiri wano nze mbyo kati aveeyo kale agambe mbu ng'abate si Muganda Sewungu omanyi gye yava MP Sewungu nabo ono nkutidde Sewungu si nnya ly'Abaganda Sewungu bamuyiwako ebbombo n'amazzi gonna ye Sewungu ne musajja munyarwanda naye enyindo bweti naye kati Sewungu woba oyagala okulaba nti
Buganda ina amagye jogera ku Buganda Sewungu ajja kufumita effumu Sewungu kati Abaganda kati ajja kusanga nono gwe kati nkuletirani Wakayima yawangudde nansa njja kuletirani aba abasajja baga era omubuuza kati ojja kusanga Wakayima n'omuga yogera ennimi agambye tamayina by'oyogera nako kubanga bajjajjaabe babayingiza mu bika kati ekyo kyafuula Obwakabaka bwa Buganda okuba strong kibala buli untouchable kubanga ogezaako bulumba ojja sanga abantu abava yenda gye bava ne bafuuka kati gwe n'otandika olutalo ku Bwakabaka bwa Buganda omanye abanubbi abasobola okulumba bonna abali ebbombo gyeddamba bakulumba n'amajambiya bamala okusalako ennyindo ne bagirya kati Obwakabaka bwa Buganda bulina ejje litali pandiise era abanubbi b'ebbombo erinnya abanerino n'abanerino ery'ennankani kaha kasebeyo wenata eyo no program na Derek Nyako eyawangudde obw'emukindi ewa Makindi omanyi nti yaliko gundi wanko bazambogo president baba chabani bachiamani bati naberako katete ulya naberako kansala Bwakabaka bwa Buganda kusime bya Baganda Nyako yazukisiza kye bayita bachapadola Nyako n'omunyonyere byewaabwe time bamuyiwake bombo nachi Nyako simenyi Nyako botukiro era yagambye nerinya kati oyo kati engeri gyafuse mupi bonna abachapadola bazuukidde gwe bazuukiriddeko Muganda Muganda nebyoyogera tabitegeera ali mu nkoba za mbogo ize nyine ekisooka ali mu nkoba za mbogo yakiikiryako n'abasimenyi kansala bitya kati byamanyi nga Nyako byamanyi amanyi Luzungu Luganda pozi n'okubuuzaayo mu Luchapadola kati omuzze oyo Nyako kati Obwakabaka bwa Buganda uva ku bino bye beetuuma obwetuuma osobola okugenda ku kika kati ofuuka otya ndowooza tuli binyonyola mu programu endala naye omuntu asobola okugenda mu kika ng'eyempiki ekikundiivu ku kyalo ng'ayita mu ab'omutuba abo baanie ne bamuyingiza officially basobola okulindayo omukolo nga 1 or 8 ogw'embaga oba olumbe naddala olumbe nga waliwo olumbe lubaabya ne balaga abantu bayingiza mu kika kyovola Kaguta balinda Naggalabi bamuyingiza official bakuyingiza mu kika ky'Obwakabaka oba mu ggwanga ly'Abaganda nga waliwo omukolo kati enyimbe bayingirizaawo nnyo abantu kubanga wabeerawo abaafa ne balaga nti waliwo bwe badaputize officially era toddamu ate emizimu gya Buganda mizibu bakuyingizayo bati otandika okwerabira n'ebyewamu kibula President Museveni bamukakabukasa okuzzaawo obugabe hawu tabimanyi kyamanyi kyokka Obwakabaka bwa Buganda eze Muganda. Anyway, tusooka tukwateko okubadde mu wiiki eno kyekibaddemu ekya bizondo byakwatibwako okoweba ne batwalibwa mu nkomyo ne bamala ne bavaayo then recently yabadde lunaku lwa kwesajjo jo nga tuli ku radio kuba nkola nabo ne babakwata ne babayoola ne babatwala mu kkooti nga bagamba skipping a bail naye ebibadde bitambuzibwa n'abantu bye boogera bagamba nti omusumba Bujinga abibaddemu ekisooka oyo Chali Pastor Haji Bujingo alina ekizibu eki tayagala muntu amwogerako nze namugambye leeta safe siyo ngenda kuleeta heaven defc ngenda kukuba spiritually ne physically ngenda kukumukuba ate nze dinda ogenda kuba esimanye evinili yemusumba naawe abasumba babagoba dda bali mu kkuba eno n'eno ye Haji aliyako eno n'eno gwe Katonda agoba njagala tukole programu nkunyonyola abasumba bano Katonda bye yagoba babbi bakwata abakazi babbi ebintu by'abantu njagala tukolera mu program nga twogera kugambye ogera kunnyonnyola okusinziira ku bye baakola okakasenti baabagoba kugambye obulokole butandika mu nnyumba ya Gundyani mu waffe ng'oggyeko bino simanyi bya Mungu Mwemba ebyo byaba Mungu Mwemba soko bireke tuli era kyobola bawo Full Gospel Church Abanyarwanda be bagoba eri wonna e Rwanda bitya n'obotu bye yagambye okuzza bonna baddukanga bajja waffe yes bonna Abanyarwanda muzeyi wange yagendanga e Bulaaya okujjayo ebintu ye Canada nga bonna basiba Full Gospel Church
kati nze kibayita nanka ni bichebyo mmanyi kati na Pastor Haji Ojingo yalowooza era akolanga government zino ezikola ngeza aba dictator zonna nti afuna wakunyigira bizonto mazima gali wega bo reportinga no reporting otuuka ng'omusango tebagulinamu kibaita interest kubanga bo reportinga for example like 3 months ngo reportinga balina ofuna file ne bagitwala mu kooti okuvunaana kakati omusango kooti nejja ne police neyola babizonto abatalina mundu nabatwala mu kooti wateekeddwa okuba waliwo omuntu ow'amaanyi abakingiddemu tebakulimba Uganda bw'olabanga omuntu nga amagye gazze police nekwata mbu waliwo kye wakola nga bakireese wabeerawo ow'amaanyi nga olaba Besigye bamuleetera omukazi bwe yakwata emyaka 3 emabega ne Biden babimukolako kati bali bagezi oli Trump yali yagezaako okusiriwala nga tebisobola kukola osekeera kati now wano Besigye bajjayo omukazi gwe yakwata emyaka gamba ndowooza bamukwata nga obutafaali bwa Besigye bwasigalawo mu bitundu byona omukyala emyaka gyonna omukebera otya kubanga ebakwata etteeka ligamba tonaaba n'engoye zonna nga byoli ne babikebera kati w'olabanga omuntu wa Uganda nga bakutte kati nze kati abatulaba mulindire bino okunkwata nti nakwata omuwala njagala obuwala obuto omanya abasiru badictator batyo kye bakola nakwata omuwala njagala obwana obuto nabba ettaka nzibya obusimu leero nekizanga singa nze gwe bakutte ku video nga njabwe nti singa abantu tena mu Supreme Court naye era yoyo yakemeddwa abantu bali mu struggle ye yakoze ati ane tumuveeko musajja wange tumuveeko nedda kye ŋŋamba kati kasito yabadde abbe kasimu nete yakabbi akavidiyo gujja kuddamu oketegereza no sinakalaba njakakuwa naye kakubuulize nze omwana yenna mu mbeera ya covid bw'omusanga asula siripa nsooka ne musonyiwa kubuulira negoba n'abasajja abatubbye before covid billions of money unprecedented government eno engeri gye bbyemu Uganda government eno abagikolamu engeri gye babyemu Uganda buli gwe bateeka mu komera yabbye amabaati olaba office ya prime minister mumukyasinza obubbi naye olaba gwe batwala we bati yabbye amabaati n'akawunga kati ababbye billion tebabenyegako anyway tuliddayo kakati kozi tubadde ku bizonto era bannayuganda kambagambe mulindirire nange bannoonya nze batuusewa buli gye njogera batuuse waffe mu kyalo kati singa wabaayo akawala ke balimbalimba ne vaayo ogambe wisdom yankutte kimala bwekyo oli kiddawa katonda akutaase katonda ajja kuntaasa zambeereddewo osegere sobolaba bizonto yenna yagambye ate tokwali connected lwaki bizonto babakutte nga bakwogera ku Haji Pastor Ojingo bali abadde straightforward ne bagamba ba skipping a bail lwaki abantu balimba skipping a bail balipotinze okumala bbanga ki tokowa paka omusanga guwedde ani akuli kati nze bampa wabidde ku byettaka nali namala nagaana dde okudde luwe leka naawe nabagamba ŋŋanye sijja kudda neŋŋamba sijja put that file mu court na reporting emyezi ekyo buli week sente mmeka ezo naye mwagala kunzita ŋŋanye nga mmanyi we bankwata bantwale mu kooti omulamuzi mugayi ndi pooti zemyezi egi either ansibe abanjagala ebulaaya nawo baleete sente banfune production warrant bampe bail simple as that ebye Uganda ffe tuli ku ground bakuba no babloga bamwe abasama ffe tuli ku ground we are ready I'm ready for drone I'm ready okuntaka empingo I'm ready okuntwala ekitaalya n'eruzira tukkirira n'eno Uganda girongoosa obadde ki kyobola banze President Museveni kasitawe tambwati buli addako yenna tugenda kufa naye tetusobola kukkiriza kubanga nze nakkiriza nti waliwo ebintu however much gyenjagala mu President Museveni nenzikiriza nti ebyo tajja bikola President Museveni tasobola kulwanyisa nguzi tasobola tuzimbira zi flyover Kampala kati labayo ola paaka enkadde paaka enkadde abalimba ababbi paaka enkadde tuliriza paaka enkadde abajapani bajja kweyo plot nga baagala kuzimba kati kabuli my
nze ensi ezo bili those are my second homes South Africa and Italy kangende wane South Africa ewangu njaga bana Uganda bali South Africa bakubira screenshot eza park eri mu Randburg poloti yayo teweza na half ya kisawo abantu abategeera bazimba kalina bweti nga je parking ngayetola bweti era Randburg omujja osimba line bwoti ne byangwa sikulwana aba Japan bajja tukolera ekintu ekye Uganda gwe bajja kubanga abantu bawo tebagaliza bavukuliddeyo mu bukopi bwabwe badira omanyi anti bagitunda badira poloti badira paka ne basala mu poloti nga mukaga eyo paka ogiraba eri poloti nga mukaga z'abantu bazeguza no bukaka fute tubulina gwe gendo omanya basoro olabagana maduka agatunde mukwana kede hago na maduka galiko bwananyini bebazadde juzi tebakulaga bakusoro kulaga omanyi ekiri mu custodian board gwe bebye ebintu ebiri mu custodian board ebyali ebya government ya Uganda kati mu parking kadde bagisalasala mu proti z'abantu era okulwawo ogidabiza bobuti nga buli omwana asimba wayita naye gwe sigwe kakalaamu yajeguza abali connected ku buyinza bebazeguza buli kizimbe kyolaba mu Kampala ekikadde nga tebakiddaabiriza byali bya government waliwo ababiryamu ng'ate bamanyi bateeka mu center of biddaabiriza bajja bibajjako genda ku Downtown Road yambuka wonna yambuka ng'odderi ebyo n'ebizimbe byali bya government babibye custodian board ekiri eyo nagamba byabakamu chairman waayo yafuse n'empi w'abawakazi namugamba mubbye ensi eno naye naye munagibba temugenda jijjawo ate namulonda kuwe mupi namulonda lweki kubanga awuliriza nze omu ku balonda bawakazi empi chairman wa custodian board abatula custodian board yetya kyekitongole ekirabirira ebintu ebya government ya Uganda ng'ebizimbe obutabibba ne bawula nti kino kyali kya muyindi kino ne bakizeeyo bakino omusajja bwe nafunako emyaka egyedda yalina ebizimbe byawo ku gundi awo mu biseera bya mini ne babibba mugabala wakola mu batereka mu Equity yetereka mu radio tropical baba oyo mugambe oyo alinde President Museveni takyali Uganda takyali ku bukulembeze ku myaka agenda nangamba ekitu ndabanga ekinsusa emyaka nangamba ebizimbe byanyala byeddiza simanya bayindi babitwala awo abapima wano bakolagana n'abayindia bagenda India nefuna akayindi ku gundi ku street omuyindi okuva India okujja Uganda abanga ageze mu America wayagamba amini we yali abagobyemu mu president yadamu nawuliriza oba malufuna omuyindi okuva India ne bakola paperwork nga balaga nti ono ekimbe kyali kya muyindi kati gwe nayini waakyo n'oleeta ebipapula nga babigoba ebyo byonna bye bakoze bijja kgenda ne President Museveni ng'ali wali erwakitula kyova olaba nze omuntu ne waaliba oba Muhoozi oba Natasha oba ani kasitaba nga myaka egyo be bagenda okutereza ensi oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV